Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akubiriza bannannyini makampuni n'abakozesa mu bitongole eby'enjawulo okukwasizako Ssaabasajja Kabaka mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Bw'abadde ayogerako eri amakampuni agayambyeko mu kutegeka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu bimuli bya Bulange, Katikkiro asabye amakampuni okukwasizaako beene okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Mu byonna bye tukola, oba mu banka, oba mu leerwe, oba mu poliisi, oba mu yinsuwa, oba mu byobufuzi, waliwo ekintu kimu ekikwata ku buli omu by'ebyobulamu ekitasosola. N'olwekyo kya ssanyu okulaba nti abantu ab'amabala gonna muli wano nga tulwanyisa Mukenenya akyali wano mu Uganda abantu kakadde kamu mu emitwalo ana mu emitwalo ataano. Mukenenya tatukwatanga ssenyiga, tubeere bagezi tuwone okufa, tukole amakampuni gakule nga abantu balamu, era abalwadde bonna ne leero tebaakoze. Twekebeze. Mukuumaddamula ategeezezza nti olutalo lw'okulwanyisa Mukenenya lwa buli omu nga n'okusingira ddala agambye nti abaami be balina okuba abasaale. Abafumbo nga nze mube beesigwa. Otegedde? Abafumbo mubeere beesigwa. Kiki ekibawujja ekyo? Waliwo bye boogera kano ke katambuza obufumbo kajja kutta. Mukamanya akatambuza obufumbo? Bakoogera mu bafumbo. Bakoogera. Bano ab'ebuddu bakamanyola abo atakudde mu kirevu. Kabulabe. Bw'ati akubiriza abantu b'abeene okwekebezanga bamanye bwe bayimiridde, n'asaba abafumbo okuba abeesigwa eri bannaabwe, n'akuutira n'abalina akawuka okujjumbira okumira eddagala. Okula muntu yekka naye siriimu. Otegedde? Tulina byogera bwe tutyo. N'olwekyo tube bagezigezi fe abasajja tutaase omwana w'obuwala. Lowooza ku maama wo. Fe abasajja twagala nnyo bannyaffe. Twagala nnyo bawala baffe. Bawala baffe tubaagala nnyo, balowoozeeko mwannyoko. Kati singa mwannyoko gwe batwale eyo mugundi mujangu onkwekule ne bamuwa kano kajangu kanyo kawulire wandiwulidde otya, obanga weeraliikirira mwannyoko ne maama wo, lwaki weeraliikirira olumwana w'abandi gwogenze naye? Omwogezi w'ekitongole ki Uganda Civil Aviation Authority Vianney Rujja nga be bamu ku bavujjirizi ab'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ategeezezza nti basanyufu okwegatta ku Bwakabaka bwa Buganda mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya nti kuba kikwataganira ddala n'ebigendererwa byabwe ng'ekitongole. Kampuni amalala wamu ne Buganda Kingdom mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya. Guno si gwe mulundi ogusoose nga twegatta ku balala. Emyaka 5 egiyise egy'omuddiringanwa tubadde twegatta ku makampuni amalala wamu ne Buganda Kingdom okulaba nti tuwagira kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya mu ggwanga. Kino tukyenyumirizaamu kubanga kikwatagana n'ebigendererwa byaffe mu ngeri y'okuddiza abantu mu by'obulamu. Amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II agagenda okujaguzibwa ga mulundi gwa 71 era ng'ebimu ku bikujjuko byago gy'emisinde mu bunnabyalo egitegekebwa Obwakabaka bwa Buganda nga gyesigamizibwa ku miramu egy'enjawulo buli mwaka Kabaka gy'aba asiimye. Ssentamu Moses yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.